naye problem eri mu Uganda nti biri fake bingi byebisinga n'okusinga tobola programu za Museveni zonna tezikola nti gwe ogenda n'ogamba saako naye waliwo bu building societies twalina akamagale aliho waliwo Continental waliwo Premier Building Society waliwo ne bugwa Knowledge Farmers Scheme ne bagibba UCB yali banka ya amaanyi naye UCB bagibba mu sente government eji capitalizing 49 billion 95 billion nga ugundi bad debt bagitunda billion 45 kigundo n'akigula erimu 95 billion twalina foods and beverages nga ina buli kantu konna ng'ina ne mirrors ekola emigati ekola engano what happened bagitunda miliyoni 7 ng'ina ne poloti eyerimu ekizimbe kyakasiwukira awo kugundi near CPS miliyoni 7 foods and beverages it closed negwawo kakati president ebintu ebya babita mu initial stages talina kipya bino babimalawo nabagamba nti omukazi afumbiddwako si mwangu okuzza mu maka it is better okukwana omuwala omuto okumuwasa okusinga okuzza omukazi yafumbirwako tugende mbula omukyala yafumbirwako si mwangu okuddamu kufumbirwa era mwemugenda nemusanga nti omukazi alina abaana 4 abasajja 4 omulooza nti malaaya nedda waliwo ekijja nekirajanjaba olubuto nalowooza nti bwenkizaalira kirimu amagezi ekyo nekimusuulawo kakati newajja ekirala that's why you find her with the 4 children with the different mothers omukazi eyafumbirwako si mwangu bw'omuga nti ono nayogeranga taata gundi bwe yantandika bw'atyo akulifaalinga eri bane taata gundi yanjagala ono y'omu yennyini kakati a woman has differences. That's the population of Uganda has been cheated for a very long time. Even if you bring a good idea ebya Museveni tebikola. Why? People baga nabali bwebatu bwetu ebyajja ate Museveni ekizibu ekira kyayina nti bwe baba agenda okubba abantu bala disibe basookawo na promoting ekintu ky'ababbi bajja ne ba minister mukubuza itamali yogera ku nsonga y'emyoga yafiira ludda yafiira nkoboolize ebyo nabyo abulimba teri gavumenti egaba ssente era baradisi bali basizo kiwema mu omuntu. What is the difference of emyoga and the rural farmers scheme and NADS? Ugandans, Africans are very capitalistic by nature. Okay. Instead of giving a myoga, how can one get money? If you find the problems in your company, you float shares. You can't take it. These are family companies. 2, you go to a commercial bank. Your bank is sent. People don't value free things. True. People don't value free things. A joke of it. Toyinza kudya mutamivu n'omuwa kukulira bala ya mwe kukulira soya ya mwe kumba omutamivu abanadis era be bayina nasali omuvaaji emwanyi be banazibbe be supplying. Where is the checks and balances? Nowhere. Yes, tosobola. President yavudde okubanja ayogera ku kubalidde enguzi ne NADS yabadde ku namba 9 nambye tosobola abana creation namba 8 I'm a change agent. If you want me to transform NADS, I can do it. 1, toyinza kubeera na NADS ng'olina n'ekyakabushenga omulimi asinga. Government is also concentrating all resources in one area. Okay. Anybody who wants to invest in agriculture must go through this channel. Kati omanyi government erina farm zaayo Buchiri. Lagu. Buchiri. Lagu. Yali akulya farm za government. Moses Ali yasaba yente 300 nti yatunze ezizi. Yalisasula. Yalisasula. Atubuulize. Ne bakuba sempijja nti ejente z'amawoko. Scandal yali y'amaanyi. Kabushenga. Nze basempijja mbewunya tonjogerako kigambo ne tuddingana. Nga baagala okuba sempijja ave mu agriculture.
waliwo akasajja kali kabye excavate empya nga kajibye kagitika kironga nga kabye ekagirita mu kafyu kakati these people Museveni bwalijjawo government eyina idea za Museveni nga eyina abeetegese okukola nga government ya UPC ideology enade muteyina ideology mzita amali oli kumpe abantu bakulaba yes andi nkugambe ena mteyina ideology NRM started as a temporary issue tuli mu mugendo tuli muki is not a political party abasajja ba UPC bali mu buyinza nga bayina ebizibu bingi akajola ka UPC katuuka ku kyalo akakumbi ka UPC akasigula enkolokolo katuuka ku kyalo mziba nga nyumiza ku ba youth gibali b'amaanyi omusajja yali bamwita Kakooza ng'ava Kalungu n'agamba Obote nti Obote n'abuuza abantu ku kyalo Kawenkene mwagala omulabako ti Kawenkene Obote nti nabaga ngenda mubaleetera Kakooza n'agamba Obote UPC man was a UPC man nga tayinza kwagala kulaba Obote Bilidadi muwonge nti ayagala kulaba Obote nti bamuganyi Nakalema muganyi Nalwisa muganyi bano wala bamuganyi Bilidadi muwonge nga yavudde mukono Kafeero Congress n'abeera akayinaga nti ayagala kulaba Obote ne bamulemesa that's the party kakati Gundi n'ayita Obote n'agenda e Kalungu basimba ebitoke mayiro 10 embuutu ne ziva Obote yabayisa wa 2 ez'ekiro n'aga nti nali simanyi nti abantu mu Buganda banjagala n'agamba Kakooza waba mwita Kakooza bakafeera nkuwadde gali 10,000 ezahiro enkeera yajja nazo olwokuba tewali ba UPC Kafeero yazikolamu egundi e Masaka can Museveni offer you anything and you go with it